Nakibiina ki National Unity Platform bongedde okusaka zito ku gavumenti n'ebitongole by'ebyokwerinda okuyimbula abantu bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi. Buli mulayini egenda mu kulonda kwa 2026 bwebanga eggwanga lituusa okufaanana bwe riti abantu bawambibwa, Chairman Nyanzi awambiddwa, baganda baffe abeto commission twale tuva era ne bateeka road block erungala ne bakwata ne babawamba. Temugenda kumalawo ggwanga lyonna kugwera mu makomera ate era tugenda kulwanirira abantu baffe paka. Leero tukuŋŋaanye nga tuli beeraliikirivu era nga tulina okwennyamira kw'amaanyi nnyo eri bannaffe ababuziddwawo. Mumbanga mwatukkiriza ne mutuwa eddembe ly'okubeera mu political parties ez'enjawulo temutuyingirira kubeera ne munatuyingirira ffe tuli faamu. Twabagamba kye balina okukola bate abantu bate bannaffe baganda baffe abavulira mu makomera bamacete bamaze emyaka 4 n'okusoba abala myaka 5 tetumanyi gye bali tuba tukyabanja bamacete ate twali wali kusaba ne bakwata abantu 9. Bino babyogedde mu nsisinkano gye babaddemu ne bannamawulire e Makindi nkya ya leero. Nyigiriza abantu ekimala tuyinza okusonyiwa ng'owummudde. Asika bisubi emyaka 4 ne wana abisika 2026 agenda kugenda. Bannakibiina ki NUP bano babadde n'ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo era bakira bayimba ennyimba eziwaana ekibiina kyabwe saako okuzzaamu abooluganda lw'abakwata essuubi. Akulira okukungira NUP obuwagizi mu kitundu ky'e Makindye West Peter Waswa bakansala ku mitendera egy'enjawulo n'abakulembeze abalala bavumiridde ebikolwa eby'okuwamba bannabyabufuzi ebizzeemu. Naye ekyo kikola kya butiitiizi era nga NUP ne bannayuganda mbakunga mbagamba ekiri ataba kyekyanasigadde waki olwatta omwami nalumanya wakolawo ki. Bano era basambazza ebyogerwa nti engoye emmyufu n'obukoofiira byambalo by'amagye. Engoye emmyufu ze zambalibwa si kyambalo ky'amagye. Ezo engoye za bulijjo tulina abantu bangi abakola mu makampuni nga bambala zi overalls lwaki tebabakwata. Enkoofiira eno gye nyambadde ku mutwe si ya UPDF. Bw'ogenda osaitinga etteeka lya UPDF enkoofiira ye bagirambika bulungi nnyo. Balaze obweraliikirivu olw'enfuga ey'amateeka okusereba olw'ebikolwa nga bino okweyongera. Constitution ya Uganda First Family yagifuula ka notebook ketambuza mu nsawo yaako weeyagalira weekyusiza kyeyagala kyekola naye gwolowooza munnayuganda ali eyo kikyalowooza. Singa mwali mumanyi nti enkola y'ebibiina teriiwo temwanditaddewo byakwesimbawo. Eddembe ly'obuntu lityoboddwa nnyo. Mulabye Dr. Besigye bwafaanana. Aaron Kiiza bavundira mu makomera. Abaana afa NUP bonna bavudidde makomera. Bwe yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olunaku olw'eggulo, minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi yategeezezza nti banna NUP abakwatibwa babalanga kwambala byambalo ebyefaananyiriza eby'ebitongole by'ebyokwerinda wadde nga poliisi ensonga zino ekyesambye okuzoogerako. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.